Anita Amongi bwetogera kati ono alikulidde era ng'ensonga tebadde ensonga nene nnyo wabula ensonga y'Abannayuganda gye bayimusizza olw'enguzi egenda mu ministry oba mu department gy'akulira eya parliament era nga baganda bange mikwano gyange nyongera obajjukiza nti atidde okuttibwa kubanga mwami Tebukabula yagamba nti tagenda kukkiriza bikolwa byakutta bikolwa bya Bannayuganda kutandika kwegugunga ng'ate gwe beegugunga omulabe bamulabako. Era baganda bange mikwano gyange kyetuzo bagamba n'obategeeza nti Anita Amongi ye amaze okulekulira era takyalina kyagamba bantu. Bye bye nabeerubeeru, bye bye Maama Kizigo, tukuwonye ng'eggwanga kubanga buli kimu kyobadde okola kibadde kizzabuza Uganda yaffe mabega era tulina essanyu okutegeeza abantu nti omulabe waffe kaakati nno gamuwedde. Omulabe waffe Anita Amongi gamuwedde. Baganda bange mikwano gyange twongera obategeeza n'okubajjukiza nti ebya Speaker Parliament omukyala Anita Amongi amaze okubanga alikulira era ataddeko kakokola tondeka nnyuma atidde ekigenda okuddako n'agamba kasulewo obwa speaker era takyayinza kulinnya wadde mu parliament olw'ensonga ezigenda mu maaso n'okubanga takyalina kyakyagamba bantu. Speaker Anita Amongi bw'atyo bw'alikulidde baganda baffe mikwano gyaffe tuli basiimu nnyo era tweyanziza nnyo. Mwebale kusaba, mwebale kulimisa maloboozi gammwe ate ku bingi ekimu kikoleddwako kibataka banange temutukaabya maziga concentrating awantu. Waliwo ebintu bye nabadde ndaba jjo nga njagala obyaga kunenga ebintu nga bingi naye jjo nabadde ku video ya Teacher Lumbuye ye yasoose n'akwata Buganda n'agamba kasooka akwate emmengo eno azibukule payipo zonna ze babadde bazibye n'azizibukula n'engamba byonna n'engamba otyo kuba bulijjo naye mazima ddala tulina Buganda eri wali tuyidde n'ekintu etuuyana eno waliyo kino tukozesa social media zaffe bannanga abantu batutaddemu obwesigwa abantu batutaddemu obwesigi bannange mukikole baneka mbabuulire mu eryato nga libbira tewaba muwanguzi. Simanyi oba wali obaddeko mu nnyanja n'olaba nga eryato libommuseemu ekituli ng'amazzi gayingira tewabaawo muwanguzi mwenna muba mulwana kulaba nga muwona. Ndabyeko Miki naye Miki Wine tuli mugundi oli mukulanga kivulu kansirike naye bambi sina gwe nnumbye mbasabye busabi bannaye abantu batwesize tubawe ekyo kyennyini kye batusuubiramu ffe twasikira gwojja kuddawo oyinza okuddawo nga toweemanyi we wenkana ow'enkyukakyuka ng'olina platform oli munene okusinga Bukedde TV oba Vision Group combined. Simanyi Vision what, simanyi XFM, simanyi Vision FM, mbutekizibwa n'empapula byonna obigatta omuntu ogu n'obikuba wali. Omuntu omuli munene okusinga BBS Telefina ne CBS combined. Nebo bate mukitegedde mwe. Tukedde ku makya twafunye amawulire g'okukola effujjo ku basibe omuli okuba tokyalinga n'okubasiyaga era ne tukikeererako kye tukedde okutambuza. Tubadde tuli awo nga Semwayi UPDF biki Armed Forces nga bafulumya ekiwandiiko nga bagamba kabanoonyereze babivumirira n'ebirala. Mulaba bannange mutambuze bannange social media y'amaanyi okusinga atirali. Obudde bugenzo ozibanga buli gwe twakedde okukwata entege n'amagulu nga ali mu kuyisa statement. Parliament yiyo bagigadde
bino nga gujjudda mu pulaani B. Ne Museveni naye avuddeyo ng'agamba ayisiza ekiwandiiko ng'agamba mbuno omanye ekintu kino kyakutte Museveni entege n'amagulu. Nabagambye Museveni yatomedde, mujjukira ebigambo bye nabagambye eggulu, yatomedde militarire n'atomera ku international scene. Owulidde bwali mu kugolola ensobi agezaako okwegiragira, yagambye bw'ati mbuno leero afulumiza ekiwandiiko mbusenga okwekalakasa kuno kwabadde genuine nga poliisi yakutegese simanyi yakukkiriza ye yandisoose ku luguudo bwewategeka okugundi okupo tewatugaana okujja. Mbuno yali badde atwegattako ng'otwegattako ng'ani genda weegatte ku nnyoko. Bw'oba yagala kufuna gwe weegattako genda weegatte ku nnyoko ye yakuleeta e Uganda, genda weegatte ku nnyoko gy'ali, ffe totwegattako. Watambula wano tewatugaana okutambula mu bitambulo byo ne weegatta ne babbi banno. Bulijjo yeefula lwanyisa enguzi nga ye kabaka w'enguzi. Mu 50 ya master plan bagamba ewaabwe enguzi si musango, wabula buli gwe bawadde ekifo akikozese okukulaakulanya abaana be abaliddawo baleme okufa obwavu. Buli gwe bawa ekifo okubba ssente y'omuwi w'omusolo, eyo ye assignment number 1. Otwegattako ng'ani genda weegatte ku nnyoko. Museveni gwe ngamba genda weegatte ku nnyoko, ffe totwegattako. Ebitwawula naawe bingi, in fact tetulina kitugatta naawe, tewali kitugatta naawe. Bulijjo olimba abantu mb'olwanyisa nguzi, abaana bazze okwekalakasa ku lw'enguzi mu mirembe. Olwaleero ekkomera lyali badde lijjuddemu ababbi, ekkomera lijjuddemu ate abalwanyisa ababbi ku komandizo. Kale ate wali wano otuleetako ebipale. Museveni tewali kitugatta. Bw'oba owulira nga wano wakunyiye ng'owulira ogize ngo oyagala kufuna gwe weegattako, genda weegatte ku nnyoko n'ekitaawo, ffe twesonyiwe. Otegedde? Ate bw'oba ogenda ne famire yo yonna gitwale weegatte ku nnyoko, nabo beegatte ku bajjajjaabwe. Mutwesonyiire ddala. Documentary emulimu emutuddemu kati ate yatomedde ogwokubiri. Nabagambye eggulo batudde mugenda okuwulira transfer, mugenda okuwulira demotions mu magye, mugenda okuwulira byonna nja kuba mbibaleetera wano. Eyo nvuddeyo. Bannayuganda twongere okusituka, mwongere okusituka tukyekolere. Temutya kuyimirira mu mbeera eno gye tuyimiriddemu, eringa enzibu naye temutya tugiyimiriremu. Ebintu bino twali tumanyi waliwo abantu abayitamu eno embeera gye tuyiseemu. Generation eyo eri mu parliament eya opposition, abagendanga aba opposition bangi bayita mu bintu bino, naye bwe batuukayo ne bakikyusa ne baba nga tebalwanira ggwanga, nga beerwanira individually. Ne bava ku ekyo ekyabasindikisaayo. Bamuwanga Kivumbi tebaavanga mu makomera mu myaka gyabwe egy'obuvubuka. Bassemujjuŋŋanda baasibwa mu myaka gyabwe egy'obuvubuka. Era Uganda nerowooza nti abo beebo. Bamwijuke bamubatiya gaasi ne beesije. Abo bonna bagundi bamongi nga bali mu FDC. Tayebwa baasibwa enkya n'eggulo, naye omulembe ogwaffe gukikole nga kununula ggwanga, kununula abaana baffe. Kubanga bali baakitta baakikyusa, bo ne beenunula n'abaana baabwe. Bonna bagaggawadde nnyo, tebakyayagala chaos, tebakyayagala biki. Ffe gye tukoma okubonaabona bo gye bakoma okukola ki? Okugaggawala n'okubeerawo. Abo bansereko bulijjo babadde batubikka ekitambala mu bunsereko wa opposition mbwe era ayagala atulwanirira, era ayagala tweyongere okulwana. Jjo yasi yangambye now tell me bazze so what? They are just wasting time. Nga n'okukimba akimba.
bulijjo abagamba mbu tusituke batulwanirira babadde batwebasa bwebasa. Gashumba yakolako ekibiina nga bakiyita Sisimuka Uganda, naye buli eyasisimuka kati mulabe we. Abo abantu bwe bagamba nti sisimuka baba bategeeza weebake. Bwe bagamba nti tubalwanira kiba kitegeeza tubabonyaabonya. Mweno omusaaga. Kale nga ngenda mu politics njagala okugyawo akantu kano katono. Jo nayogedde ku kabano ngenda biddamu wali. Akatawuni ke nabadde njogerako bakayita Busowa. Waliwo akatawuni bakayita Busowa ng'ogenda Idudi. We waali omukazi gwe bayita Nakimuli eyali atutte ennyumba gye yali ataddemu woteeri. Nakimuli mumanyi emirambo gye yasuula mu kitundu kyawo. Nakimuli eyali alina woteeri mu katawuni we bayita Busowa. Then nabawoninze ku woteeri gye bayita Nairobi restaurant oba Nairobi hotel mu lulimi lwaffe olw'ekyalo esangibwa Naluwerere. N'Abanyarwanda ababeeramu mwegendereze. Ebisigadde katugende mugenda bimanya naye leka nzijewo kino. Leero mbadde nina ebintu bye ntunuulira. Ntera nnyo okubagirayo n'okubalaga ebintu bino mu Bible ebiri mu revolution yaffe eno eya His Excellency Kyagulanyi. Omuntu wenna ng'obuusabuusa revolution ya His Excellency Kyagulanyi genda mu Bible. Ojja kulaba nga kuno kuyitibwa kwennyini okw'Obwakatonda era nga tulina okutuusa. Bwe tuguma ne twetikka omusalaba tugenda kutuuka gye tulina okutuuka. Nalabyeko omulalu w'e Makindye. Waliwo omulalu abeera Makindye naye ng'akolera wano nga ku gundi wano Erungujjaawo opposite Lubiri awo waakolera naye nga mulalu ne waliwo abaamuwa omulimu. Buli lwe balaba achievement batuula ne balaba engeri y'okugirinnyirira. Era bwe yabadde agwa eddalu yagudde eddalu n'agamba byebyo mwavuma buli muntu mwavuma buli buntu. Kakati revolution ebalemye ne mudda ku nsi. Muli ku nsi gwe mwaleese musajja wattu oba bamuleetedde mu bbuutu oba bamuleetedde ku nnyoko. Bamuleetedde ku nnyoko. Wulira wamma. Bw'oba oyagala okumanya revolution yaffe eno eya His Excellency etukulembedde soma Bible. Incident y'oyo omwana. Oyo mwana gwe mwatuumye ensi. Rozio. Eri mu Bible okimanyi? Okimanyi nti eyo incident eri mu Bible? Tuwa ya His Excellency mu Western Uganda yonna yabadde mu Bible. Twasooka kulaba Kasiru ng'ayogera era ne tukikima mu Bible mukijjukira nga Kasiru ayogera. Kati genda mu kitabo kya Luka Sura 18 olunyiri olwa 3:5 okutuuka ku 4:3 lwe lusembayo. Bayibuli egamba Yesu yali abuulira enjiri ave nadde eno ava mu bibuga ave nadde eno avudde entoloka agenze egindi avudde Kasese agenze egindi asaze wuuyo agenze Ishaka avudde Ishaka agenze Entungamo avudde Entungamo agenze Eisinjiro aba ava Eisinjiro ajja aluubirirako abereberye embalala. Ne wabaawo omusajja eyamuyita nti Yesu omwana wa Dawudi onsaasire. Ebibiina byali bingi nga mulimu eŋŋombe za pikipiki mulimu emmotoka mulimu enduulu eri ku mabbali g'ekkubo mulimu biki. Bayibuli egamba waliwo eyayisaawo eddoboozi n'amugamba waraayi 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 waraayi. Nanti omanyi mugamba mbuno nimba nnyo leka nsooke ensomeyo kubanga nja byogera wano obudde nga bugenze. Nja byogera wano mugambe nti nimba kansooke ensomeyo newankubadde si kye kigambo ky'olunaku lw'olwaleero. Kansooke ensomeyo
Luka 18 Essula 18 irira ku mwana w'omuntu kubanga aliweebwayo mu baamawanga aliduulirwa aligirirwa ekyejo aliwandirwa amalusu balimukuba enkoba balimutta era ku lunaku olwokusatu alizuukira nabo ne batategeererawo ku ebyo n'ekimu ekigambo ekyo kyali kibakwekeddwa ne batategeera ebyayogerwa. Awo olwatuuka bwe yali ng'anaatera okutuuka e Yeriko omuzibe w'amaaso yali ng'atudde ku kkubo ng'asabiriza. Awo bwe yawulira ekibiina nga kiyita n'abuuza nti kiki ekyo? Ne bamubuulira nti Yesu Omunnazaaleesi ayita. N'ayogera waggulu ng'agamba nti Yesu omwana wa Dawudi onsaasire. N'abo abaali bakulembedde ne bamuboggolera okusirika naye ye ne yeeyongera nnyo okwogera waggulu nti gwe omwana wa Dawudi onsaasire. Yesu n'ayimirira n'alagira okumuleeta waali. Awo bwe yasembera okumpi n'amubuuza nti oyagala nkukolere ki? N'agamba nti Mukama wange njagala okuzibula. Yesu n'amugamba nti zibula, okukkiriza kwo kukulokodde. Amangu ago n'azibula n'amugoberera ng'agulumiza Katonda. N'abantu bonna bwe baalaba ne batendereza Katonda. Yali ava Isinyo n'amugamba Batimayo bwe yali muzibe nga yavaako naye bwe yawulira Bayibuli egambye nti nno n'ayita nti Yesu omwana wa Dawudi onsaasire. Omwana yadduka emisinde ng'emmotoka ziyinza omutomera, piki ziyinza omutomera, yadduka emisinde. Njagala bagamba Bayibuli egamba bwe yamusemberera Yesu n'agamba mpulira omuntu ampita nga waliwo abamugamba nedda togende naawe leka. Yesu n'ayimirira n'amubuuza. Bayibuli egamba bwe yamusemberera n'amubuuza oyagala ki? Nti njagala pikipiki. Yesu n'amubuuza oyagala ki? Omulembe gwaffe bwe ŋŋamba nti Yesu sigulumiza His Excellency kumutuusa ku mutendera gwa Yesu. Yesu yaleka atugambye mukole byenkoze ate mbawadde n'obuyinza n'amaanyi n'ekisa ekikola ebisinga ku byenkoze. Yesu yagamba mujja kukola byenkoze n'okusinga ku byenkoze kuba ye ku nsi yamalako emyaka mitono nga ffe tugiriko emyaka mingi. N'agamba mwe mukole byenkoze mu bisinze nawo. Eggulo ebbaluwa ya poliisi eyafulumye bavunaana His Excellency okuyimirira wakati mu kkubo n'abuuza ku oyo omwana Looziyo. Abafalisaayo bali bavunaana Yesu okuyimiriranga mu makubo n'awonya abantu. Looziyo eyazze e Kampala si ye Looziyo agenda okudda Isingiro. Yesu omwana wa Dawudi onsaasire. Bayibuli politics nakugambye bw'oyingira mu system ziri Katonda ze yakola n'okigwamu ye Mukama amaanyi agalina. Bobi Wine mutabani wa George William Senta musokompe ku nnyondo n'amuwa ennyondo. Oyagala nkolere ki? Njagala pikipiki. Namugamba sooka olye kagonja ebisigadde tunabiraba. Bayibuli egamba bwe yamusemberera n'amubuuza ng'amusemberedde emagere n'amubuuza oyagala nkukolere ki? Omwana bamuwadde choice ye. Bamubuuza oyagala nkukolere ki? N'agamba bw'ati njagala pikipiki. Atutte empya. Bw'oba ozannyisa His Excellency Kyagulanyi muuvu consciously kyovulaba tewali yamuwalampye n'asigalayo. 2 incident endala yiino wano. Genda mu kitabo kya Luka essula 8 wano tubadde mu 18. Genda mu kitabo kya Luka essula 8 olunyiriri olwana mu 3 tuka kulwana mu 8.
omukyala yali yalwala ekikulukuto emyaka 12 naye n'amanya Yesu w'anaabeera n'alwana n'awaganya n'akwata ku Yesu kati ni bw'atyo ekikulukuto ne kiwona. Bayibuli egamba yali yalwana n'okuwona n'atunda ebibyo byonna n'abiwa abasawo ab'omu malwaliro n'abasawo ab'ekinnansi bonna ne bamulyako essente ze n'akoma. Lwe yalwana n'abongako ku kyambalo kya Yesu katane Bayibuli egamba n'awona. Twalina nsi kati no twalina kalidi ya bente nefa yakaize sense temumanyi mu Kasiru yayogera nga Yesu era ali mu kutambula ebyo ave na dderi Kasiru n'ayogera. Yesu abaddamu atambula dde eno omusajja yamuteega ku kkubo n'amugoba. Bayibuli egamba Yesu n'ayimira mu kkubo wakati. Bamwesigwa b'ebiseera ebyo baamuvunaana okuyimirira mu kkubo okuwonya abalwadde. Mukama abawe omukisa. Kati bw'osanga omulalu ng'akyogera muwe kyawandiikibwa akisome. Otegedde? Ate nammwe abali mu revolution eno mweyongera okumanya nti Katonda abamanyi nnyo kuba ye yabayita. Mulabire kwatukulembedde mujja kakasa nti ye yasigaza engatto Kristo ze yaleka omulembe guno yazambadde. Now ngenze mu politics. Bannayuganda tubakakasa tweyama mu maaso gammwe okununula Uganda. Olwo nno njogerera mu generation eno. Generation yaffe erina okubanga yeyeekwatiddemu ebintu. Ekisooka abazadde baffe bennyini be baatwebasa twalibadde twakikwata dda. Naye okuva lwe twesalirawo Bayibuli egamba buli lw'owezaana obwongo bukyuka. Era bwe twawezaana twatandika okukyusa entegeera. Ab'ebiviiri ne babisalako. Abaali basiba balansi ne bamugjayo. Abaali babobinga ne bazisepulingi ne bazijjamu. Ebintu ne bikyuka kasita owezaana. Kati tubasuubiza tugenda kununula Uganda. Tugenda kununula Uganda ekyo mukikakase. Wulira, Uganda zeetambula emitendera egy'enjawulo naye waawa kyakutte Museveni. Kati njagala okulabula bano institutions zino wammanga. Obulumi bugenda kuba bungi kuba naffe tubuyitamu era naffe tubuyitamu era tubuyiseemu. Naye nammwe mugenda buwulira. Wakati mu kubatundulamu Museveni abaveemu mugenda kulumwa. I repeat, waliwo institutions ezikutte Museveni naye tubakakasa tugenda bagagambulako Museveni. Bannaddiini tugenda bagagambulako Museveni oba mwagala oba temwagala. Wulira, Buganda tugenda bagagambulako Museveni. I repeat, Mengo, institution ye Mengo tugenda bajjako Museveni, tugenda bagagambulako Museveni. Obulumi bungi temujja kitegeera. Simanyi Katikkiro, simanyi Wagwansibirwa, simanyi baani. Ebyo bye muwulira ebyo nga mulaajana tubagagambulako Museveni ate si mu bubi. Kubanga ebivunza byabayingiramu nga mulaba, ebivunza ne bibabeeramu, tugenda batundula tubateekemu kamulali, tubateekemu omunyale, tubateekemu omunnyo. Ebyo bye mukaaba bye muŋaŋala tubayamba nvunza ez'abaluma nga mulaba abasajja abakulu. Envunza ne zibaluma nga mulaba tugenda batundulamu Museveni abaveemu weewaawo. Kati bwe muba temusobola mmwe muve Mengo. Naye kubanga Mengo yaffe
tugenda bagagambulako Museveni oba agenze n'emiwula oba agenze n'ennyama oba ekikwaso kibafumise obwo obulumi bwe muwulira bwe mulaajana simanyi biki ndabyeko wagwa nsibirwa ng'ali awo afuluuta alinga omulambo gw'otafiire. Bwe tuba tetulina kye tuli lwaki mulaajanira abantu mbwera abo temubawuliriza lwaki batuwuliriza kasita twawezaana twetegeerera ate ffe abaawezaana kye twakola twasoose kuzuukusa bali okuva ku 11 ate abo aba 11 bategeera abo 10 11 12 13 abo bategeera abo kati nabo temujja basiruwaza. Nsibirwa Junju Munyarwanda munnange wasajja eyo yamuwulira obulumi tuli mu batundulamu Museveni ajja bavaamu weewaawo Museveni ajja bavaamu okujjako bwe munaalemeramu mujja kufa naye ye Mengo egenda kununulwa. Twabagamba nzize tubabuulira ebintu bino kati twava embwa weeyotera twagenze gonja waakalira kati mulaajana. Kiyimba Freeman obwo obulumi bwe muwulira nga mutulabanga abatalina mpisa simanyi tubamazeemu tikyalumbuye kye yakoze. Tugenda kunnyonnyogera abantu naye tugenda onnyonnyogera Katikkiro sibe ennyuma enywere. Nze nkubuulidde edda nga batusomesa mu mukyaka bakulagira okufunga muguu kyapa muguu gundi muguu sawa kasokuba muguu bwoti ng'onyweza akabina gwe era ba instructors awo nga mwakatandika bayitamu nga bakanyigako bwe batubagamba gwe funga kasabagamba muguu sawa olukuba omuguu bwe ng'osiba ennyuma bwe babagamba muguu pande ng'osumulula kati mayiga muguu sawa siba ennyuma otherwise abaana bakunyonyogera ojja fuuyira ne ku mmere. Nze nkubuulira Buganda tugenda bataasa Ssaabasajja Kabaka ye twamaze dda omugagambulako abasajja naye mmwe bannange tikyalumbuye oli musajja. Parliament yo twagitandise dda ogigagambulako Museveni. Parliament enguzi kitegeeza Museveni obutemu kitegeeza Museveni obulimba kitegeeza Museveni obufere kitegeeza Museveni. Kati tugenda bagagambulako Museveni Parliament yo obulumi ebuwulira Museveni agenda n'ekifi oba akitwale tubasale ku kabina tubakube ekiraka Museveni wanaabajja ennyama naye Museveni ateeka okuta Parliament yaffe. Museveni yasangawo Parliament ngajja omanyi Museveni asinika ebinnyo n'alowooza mbu ye yasookawo mbuno ye yatandika Uganda yali Museveni yali taliwo nga Parliament weeri naye bw'olaba asinika ebinnyo akulowoozesa mbu ye yatandikawo Parliament. Tugenda bagagambulako Museveni Parliament obwo obulumi bwe muwulira obwo bwe muwulira mwenna muli awo mulaajana tubagagambulako Museveni. Abalamuzi muli wiiki nnyo Museveni abalidde to the bone marrow. To the bone marrows, I repeat myself, tugenda kubagagambulako Museveni mu judiciary. Abalamuzi abalina amagezi tuyina nga babiri oba basatu. Sekaana Justice Kisaakye yawummula, Winnie Musiru Mutumbaavu Muyaye mubbi, Winnie watuula ne mupanga eddaame ly'Oranya, original y'Oranya nze njirina. Nyinako kopi. Wenajja amawulire g'Oranya amatuufu weewaali ne tubagamba nti afudde nga ddala yafudde. Weewaali eddaame ly'ettuufu. Winnie oli mubbi. Naye abakyoli tebatera kuba babbi. Winnie obubbi wabujjawa. Kusemberera Museveni tugenda kugagambulako Museveni. Judicial mugera ne mutuulayo mu bikyembazi byammweyo ne musinika ebinnyo ne mweyita abaakabi lwe tunaakumako kkooti omuliro lwe mujja okumanya.
mmwe abantu abeeyita abantu abakulu simanyi abasumba simanyi bakitaffe mu Katonda simanyi baani simanyi bamasheeke simanyi baani mbu tetubawa bitiibwa mukolawo ki nga Museveni mmwe nga temutuwadde bitiibwa nga musiba abaana abazzukulu bammwe ne baggwera mu makomera ku byobufuzi ne musirika Kazimba Mugalu alinga yafa Kazimba Mugalu yafuna ekikangabwe Boston taddangayo yadde okutunyampira wakiri Kazimba Mugalu yitako mu ddiiro otunyampire naye yadde n'okutunyampira tumanye nti Kazimba kitaffe mu Katonda yatunyampidde nga nemmwe bwe mutatuwadde kitiibwa abazzukulu bammwe ne mutubonyabonya ne mutusiba ne mututta nga mwetabye n'omutemu naffe bwetyo bwe tugenda obbayisa ate ebya social media bibaluma obiwulira mu matu nga n'omwana we yabiwulidde n'omuzzukulu yabiwulidde ne mukyala we yabiwulidde kati nebikuluma nga tulina kyakola tugenda bagagambulako Museveni era ebyo bye mulaba ogwo omululuuza gwe tubawa tetugubawa mu bubi twagala muwone ekereziya tugenda bagagambulako Museveni ekkanisa tugenda bagagambulako Museveni obuyisiraamu tugenda bugagambulako Museveni mmwe birokole mmwe ebya Museveni mmwe ate nja nabbakuba obukumbi ku mitwe abalokole Bible egamba nti Eliya yakwata bannabbi 145 nja kukwata abalokole mbasaleko emitwe mmwe bannabbi ba Baali mmwe bannabbi b'abachwezi nja kukwata Serwadda ne Kayanja nani mbasaleko emitwawo enkuba eryoka etonye mu ggwanga Uganda mwe muteeke ewaabiri obulumi gwe wenna awuliranga revolution yene kuyisizaamu eggaali owulira bubi owulira tokufuukidde zike oliko Museveni tuli mu kukugagambulako Museveni twabawoninga palamenti twagigamba kati obulumi bwerina tekyasobola kutuula mujja tuwulira bayombye buli omu alumiriza munne gwa mubbiza siri mubbi gwa mubbi why are you running away omusajja yabuuziza mu parliament why are you running away amange why are you running away why are you running away don't run away tugenda bagagambulako Museveni naye ekereziya ekkanisa obuyisiraamu odi Kampala mubajje tugenda kugagambulako Museveni mujjukira bwe nabawoninga ku Semmamba aliwa Sheikh Semmamba aliwa Supreme Mufuti owookubiri eyalondebwa Semmamba aliwa mulaba ebintu bya Museveni sabagamba oyo omusajja gwe balonda simanyi ekiwayo ekimu kironze Semmamba ngo kati aliwa UPF obulumi bwe muwulira tuli mu kubagambulako Museveni poliisi tuli mu bagagambulako Museveni yafa Semmamba yafa ne batatubikira bannamawulire b'e Uganda media houses ebyo mulaba nga temukyalina following ne muddukira ku YouTube channels ne mukola bu YouTube channel media houses tugenda bagagambulako Museveni mujja kiwulira ensonga zezo obubbi bwa Speaker Anita Amongi tebugenda kumuleka kyekimu era nga bwe muwulira nti no Speaker kawedde mudda agaluseewo temugamba ate lwaki aba Speaker waffe abalukawo njagala mukimanyi nti ensi yonna emweka ekkola olwa buli bwanguzi bwagenda akola